What was she doing? Yes, muchala full figure ekikonde kata kinyoke era beekuuta amatayi okukakana ate abantu nga bazze mugamba mubireke mubiveeko mukole mutya naye nga womanyi full figure abeera tazikiza ate munnange wabaluseewo olutalo wakati wa full figure era ne Bad Black post gye yakoze ku Jose Chameleone full figure yakedde kubanga in fact nnaku lweggulo yamuzzeemu n'amukolera posting muvuma kakato nako luwalero ne Bad Black avuddeyo n'amwanukula bibi full figure onvumidde ebbanga ddene buli kyenjogera nonnyingirira nompemula nokola buli kimu naye nnyongera okujjukiza tolina kyommanyiiko okujjako okumpemula njagala okujjukiza ebintu bisatu bino wammanga wino w'omutembeeyi wasiiga Geoffrey Lutaaya enziku n'emuluma okufa olwo olubuto lw'olimba nti lwavaamu olubuto Geoffrey Lutaaya yalukuggisaamu nga talina kugamulabisa na kiziringiti. Full figure buulira abantu lwaki ennaku z'omwezi 15 obeera mu ddwaliro oyina ekirwadde ova amasira mu busolo buli 15 ogenda mu ddwaliro. Kadoma ow'Amalula family ye yakusiiga ekyo ekirwadde kyovola bawezi baziwera 15 fesi yeefuukuka n'ebanga ennyuma w'empisi. Abagenzi munansonyiwa obbaga Kadoma gye yakusiigira ekyo ekirwadde ku aya munansonyiwa obbogerako abagenzi Martin Yangume obeyonveeyo full figure olimba abantu nti Flower mwana wa dokita we mwagenda ebugoloobi ku ddwaliro muggyeko DNA twasanga nga omwana si wa dokita. Era nkomawo ne wino w'omutembeeyi njagala onneesonyiwe ojjanjabe ekyo ekirwadde ekikulumya obusolo n'ekyakufaananya kityo kubanga wali tofaanana otyo. Wazimbulukuka wenna olinga ente emaze okuzaala. Onvumidde ebbanga ddene naye kati njagala okukutegeeza nti nze nange sirina kyenfiirwa we kuba kwewummula tugenda kwewummula we kuba kutuukayo tugenda kutuukayo kati kwegamba nkukooye njagala ojja obuulira abantu lwaki buli 15 obeera mu ddwaliro. Kadoma w'Amalula family yakuleka akusiigisiza ekirwadde ekikutonyeseeyo wansi wenna owunyaawunya ne bana abana ba TikTok juzi yatugamba wamutwale ewa Salimu Sale ne mufuna kaloogi yakusanga obunyemmana ani gw'omanyiira gwe kyakula sajja. Jangu obuulira abantu engeri gye weekulukunya kasolo ka simpoke ne weeyiwamu amazzi. Abaana bonna babaggyeko DNA tekutomanyi na taata w'abaana naawe omanyiira. Biki byogenda kati nze okuŋŋamba gwe kisiraani gwe. Full figure nkukooye tugenda kwabika tukomeyo okujjako ngo neesonyiye. Batonzirira gwe kisiraani gwe. Geoffrey Lutaaya yawona ekinjiriiti. Olimba abantu nti olubuto lwavaamu ng'omaze omusiiga enziku. What are you talking about gwe? Mazigwe kikyo oyinza okuŋŋamba nze. Olw'okusirika obadde olowooza nti nkutya buli kanaku. Kiki ogenda okugamba abantu wano wajja n'otunyumiza muganda we yakuzina ani yakuvunaana nti bulaza wange yanzinanga yankozesanga. Era naawe oli mukwa. Yesu ye mwana muwala Bad Black
awanda muliro talina bigambo biwoomu yadde eri omukulu Fulufiga. Ensonga ogitegedde, ensonga ya Jose Chameleone. Tenga tuvuddeko eyo musajja mukulu Baramu Barugahara ono nga essaawa ya kakati minisita wanino mu ggwanga Uganda avuddeyo n'agenda ku Twitter n'atangaza ku bintu ebyabaddewo naddala show ya Daxter gyagamba nti lwaki kampuni ennene zigenda ne zireeta abayimbi okuva ebweru ate nga bawemulira ddala okusinga abaffe wanino mu ggwanga Uganda bewawera. Ayogedde ku ebiriwo ensangi zino oba ennaku zino wakati wa UCC wamu ne Lily Puzzle ne Gravity Omutujju. Agamba nti si kya bwenkanya okulabika nga abayimbi abalala nonno abayimbi ennyimba z'obuseegu babaleeta wanino mu ggwanga ate mulobere mugaane abaana abaawano okubanga bayimba. Mu mawulire ge tulinawo munansonyiwa gano ngenda gabawera miti enansana Minisita Baramu Barugahara avuddeyo ku mutimbagano gwe gwa Twitter na complaininga ku byabaddewo olunaku lw'eggulu ku Cricket Oval. Agamba nti UCC ne government agencies endala mwesulireyo gwe nagamba era musirise ku kyabaddewo olunaku lw'eggulu naye ate mu criticizinga n'okulemera ku Gravity Omutujju ne Lily Puzzle nga mugamba nti bayimba ennyimba z'obuwemu. Agamba nti nno kampuni ezimu ku zetwesiga ezirimu ensa mu ggwanga lino gye bayita Uganda Breweries beewaddeyo ne basponsalinga Dexter Dubs najja n'azannya kinaakuka ku stage. Baramu Barugahara agamba nti Yalevis ne Dexter Dubs be bayimbi abasinga okubeera abaseegu mu nsi yonna. Wabula kampani zaffe ezaawo ne zivaayo ne ziba sponsoringa ne zibateekamu ssente ne zibaleeta mu ggwanga lino. UCC ne government agencies endala ne zisigala nga zisirise. Fantastic. Ye mukulu Baramu Barugahara ate nga tuvuddeko eyo ye nakazadde oba nakawere omukyala Shiba Kalungi. Jjukira olunaku lwabadde leero ku makya yavuddeyo n'apostinga akafaananyi ke nonno ng'ataddeko yabadde ne bebi we n'ateekako the hair to my throne. Ate olunaku olwaleero avuddeyo n'akola akavidiyo nonno mu kavidiyo kano just abadde abuuza ku bantu naye abantu bagamba nti akoze nnyo kisimanyi biki nga womanyi Bannayuganda. Hi guys. Tonight I'm sleeping with my straws. I have a very early shoot and oh Lord, how am I supposed to be sleeping? Okay. It's gonna detonate. Let me use gray. Okay. I can't. Something like that. Ouch. Oh Lord. Okay. I might have to just sleep on my calendar. Tuvuddeko eyo tulaba nti omwana mulenzi amanyiddwa nga Aviera avuddeyo n'aba ng'ate awabula abaana b'obuwala nti munnange mulekerawo kubanga mulwanira abasajja nti funa omwami obuwo gw'ogenda okukireiminga nga taliiko abuuza okusinga kubanga muddukira abasajja b'abendi ate abalinako abantu baabwe. Teragenda kigamba teryagenda kudda kufuna budde bwaki kutuuza akigambe. It's always better to find your man. Ngomanyi nti omusajja wange beera gwe owner, beera nga gwe owner nga balala batya gwe okufinding out so si gwe kutya oli kufinding out. Nga ne woba okubye essimu bagikwata n'agamba olisooka osirike mukazi wange akubye n'akwata essimu wangi. Okay. Kale ngenda kubeera mu dakiika nga 2 essimu agije gagamba owulidde ndowooza essimu sobola kusigala nina okugenda. Kiwulikika kitya nga bagamba nina okugenda omukazi akubye essimu. Kale genda ogenda kudda ddi? Oba ofuuse optioni oba tolwakiraba oba oli optioni oba ofuuse by the way nga si gwe owner nga gwe optioni aba ogenda mu deep lawson. Omusajja nnumya otandise okusasula therapy zotalina kubeeramu, otandise onywa omwenge ogwetwali tonywa. Yes, nga
nga tweyongera n'amawulire amalala mu maaso omuzeeyi Magala y'omumanyi nti abeera so controversial avuddeyo n'ategeeza nti teri muganda mutuufu amanyi oluzungu ayina ensonga ze lwaki and ensonga ze zino zaawadde Wamanga. Teriyo muganda amanyi luzungu naye eriyo omuganda asobola okwogera oluzungu. Kankuwa ekyokulabirayo abaganda mwenna abali eyo mu comment muŋŋambe ebigambo bino ono bimulemye. Ennyumba omuntu mwava ekitali kizimbe olujja olunyiriri omutuba essiga n'akasolya ng'oli abimanyi muki mu luzungu. Nga tuvuddeko eyo munnange kankutwaleko omwana mulenzi Kakweza Lukira Bashaiza ono nno basabudde ono left right center kivaako ki waliwo statement kyeyakola teyatambula bulungi eri abaana ba NUP bibino kikujjowero Ssennyonyi ate n'owa FDC yakabeera ne tuuzi ze zimu emirundi ena n'avaayo n'akola statement ng'eyo. Bwe tuba nga tuli mu kububuyaza bantu okkiriza nti Dr. Kizza Besigye yabubuyaza abantu emyaka 20 kubanga kino Kakweza akireeta okusiiga ekifaananyi nti omukulembeze His Excellency Bobi Wine n'ekibiina kye kiri mu kububuyaza abantu nti kigenda kujjawo omumpembe Yoweri Kaguta Museveni naye ng'ate ekibiina ye mwawangaalira kyakabeera ne tuuzi ze zimu zaali mu kulangira Joel Ssennyonyi ku ba leader of opposition bana balambirira. Sitwawulirako ng'agamba nti Besigye ali mu kububuyaza abantu. Sitwawulirako ng'agamba nti FDC eri mu kububuyaza abantu. Naye office Joel Ssennyonyi just omwaka gumu tegunnawera na bulungi nga mutandise okusiiga ekifaananyi nti laba abaagala okuggyako Museveni batambulira mu mmotoka ze, laba abaagala okuggyako Museveni batambula ne mmundu ze, just kusiiga busiizi kifaananyi nti Nuupu eri mu kububuyaza abantu. Tugambe Nuupu weba ebubuyaza abantu kaŋŋambe emyaka 4 FDC yabubuyaza 2 tugisalire musango ki oba tugiwe kibonerezo ki? Mu bufunze Besigye akyasinza okububuyaza abantu. Oba baba Besigye bwe batambuliranga mu mmotoka ezo baalinga ku mulamu ogugobwa ze zimu ne Ssennyonyi zatambuliramu wabula ye Ssennyonyi bwazitambuliramu tali ku mulamwa gugoba. Lwaki olumala okwota lukugira lumansa amanda? Lwaki FDC eraze nnyo National Unity Platform obukyayi? Era lwaki egitaddeko nnyaka zito nti mutulwisizza nnyo? Mwababeera mu position eyo emyaka egisoba mu 20 nga tuuzi zino ze mutulangira ze zimu nammwe ze mwakozesanga. Kale mmwe mumbuulire nga mmwe abaali bakozesa tuuzi obulungi ezibaweereddwa Museveni okulwanyisa Museveni kikye mwatuukako. Kakwenza wawe mwatuukako. Bwe tuba tububuyaza kati kkiriza ne Besigye yali mu fferi. Omanyi omuntu addira ayagala okusuulayo ebizito bya banne mu nnyanja mwe eryato liwewuke kyokka nga ye ebibye akutte. Njagala osuuleyo ebya Kyagulanyi mu nnyanja nga n'ebya Besigye oli mu kubisuulayo kubanga Kyagulanyi olunaku olwaleero atudde mu kifo Dr. Kizza Besigye kye yatuulamuuko okumala emyaka 2. Kyagulanyi yakakituulamu emyaka 4 gyokka ne Kyagulanyi munnanga alabika nga akola ne valya tayinza kulwanyisa Nakyemalira ng'otambulira mu mmotoka ze. Tosobola kulwanyisa Nakyemalira nga loopu atambulira mu mmotoka ze, tekisoboka. Naye nga ne Besigye baloopu be batambuliranga mu mmotoka ze ezimu. Office eyo privileges zeefuna ne offices ziri zaafuna ngoba abalala nga bakyagituddemu zaafunanga kyekimu. Lwaki bano baagala okifuula ekyokulwanyisa ekirina okulwanyisa His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero? Lwaki ffe tetwakifuula kyakulwanyisa kibalwanyisa? Kale katugambe twali tetunnakitegeera nti eyo woofiisi efuna kiralu. Bwe tuba nga tukitegeeredde ku Joel Ssennyonyi tukitegeere nti ne bali abaazirimu baafunanga kiralu. Ssennyonyi bw'aba atambulira mu UG nga mwalina okugobera gavumenti ne Professor Ogenga Latigo mwe yatambuliranga ne Wafula Ogutu mwe yatambuliranga ne Nathan Nandala Mafaabi mwe yatambuliranga
ne Professor Gengala Tigo mwe yatambuliranga ne Winikiza mwe yatambuliranga lwaki kwono lwe mulaga nti tosobola kulwanyisa Nakyemalira ng'okozesa tuuzize kanve enkoto nga byoyokya bidde lwaki temwatubuulirira ku mulembe gwammwe lwaki mutubuuliridde ku mulembe ogutali gwammwe be bano be nagamba omusezi amaze okugoba mu maka ge oba omuntu amaze okugoba mu maka ge oyo musezi temukyama waawo oyo musezi temukyama waawo nedda waali egobye n'olyoka okakasa ensi nti amaka ago mulimu abasezi naye omwamaka ge amaze okugoba ate ogamba nti nedda awaliwo abasezi abantu lwaki baamala kusooka kubagoba ku opposition ne mulyoka mukiraba nti tuuze ezo si nnungi kukozesebwa ba opposition singa mwaŋŋambako ku kintu ekyo ku mulembe gwa maama Winikiza mwaŋŋambako ku kintu ekyo ku mulembe gwa Professor Gengala Tigo mwaŋŋambako ku kintu ekyo ku mulembe gwa Nathan Nandala Mafabi mwaŋŋambako ku kintu ekyo ku mulembe gwa Philip Wafulo Gutu then twalibadde tusobola okuwuliziganya naye temwaŋŋambako nga mmwe mukyavuga wabula ffe tutudde ku steering ate lwe mutandika okulaba ekifo ekyo nti tekisobola kugoba gavumenti ekifo ekyo tekiriiwo kugoba gavumenti bakulu nkiddamu ekifo ekyo tekiriiwo kugoba gavumenti era ffe si kye tuli mu kukozesa okusobola okugoba gavumenti kubanga mu by'amateeka politics akoma kulayira nkiddamu mu by'amateeka politics akoma kulayira okujjako nga ffe mutuvunaana okukozesa ofiisi eyo mu bukyamu ne tusigala nga tukyalabisa throughout. That's why ebiseera biri Sebo Besigye baayinangawo obudde bwa politics n'obw'okukolera abantu era nga bwe bamala okulayira oba bamubbye oba tebamubbya zirongazi abakabe balayidde alonze ne leader of opposition ng'asuula ennanga ebyobufuzi biwedde naye abafiira wakati awo abawambibwa wakati awo ebikolebwa wakati awo kakati ofiisi eyo eriwo kulondoola mirimu gya gavumenti. That's why teyitibwa ey'oludda oluyeekera gavumenti wabula eyitibwa ey'oludda oluwabula gavumenti. Kyova olaba amateeka ge gagirabirira kubanga eriwo mu mateeka ate seetaaga kisomesa mmwe kubanga mutusinga okugimanya mwakagibeeramu ne bammemba bana oba bataano kuba bwe bagoba Winikiza waliwo awo eyaddawo naye nsuubira bali bana mwakagibeeramu ne bammemba bana nkakasa mumanyi enkola zaayo. Ekitimba kya Museveni kitodde lwakuba ku mulundi guno kitodde intale kyo. Ekitimba ekyo Museveni yakiteekawo nga kirina kugwamu bantu basiru so si bantu bagezi nga Kakwenzi abawandiika n'obutabo. Ofiisi eyo amateeka galina tuuzi ze gagiwa okuddukanyizibwa amateeka so si Museveni era nga loopu yenna agenda okugituulamu ayina okukozesa tuuzi zeezo lwa nsonga ye kennyini aliwo mu mateeka ekifo kino kiriwo mu mateeka era kyateekerwa dda amateeka gakiwa dda tuuzi kye galina okukozesa. Kakati bwe kibanga ekifo ekyo kiriwo mu mateeka nga ne loopu yennyini azze atuddewo mu mateeka ayina okukozesa tuuluzi ezo ayagala tayagala lwa nsonga. Bw'agaana okuzikozesa awo abeera afuuse muyeekera gwe ate bw'oba wajjira mu mateeka mu kifo ekiriwo mu mateeka ekyateekebwateekebwa dda amateeka then ogaana oti okukozesa tuuzi amateeka ze gaakuwa oyina tuuzi ki endala z'ogenda okukozesa era ozigjeewa. Then wano ye omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'ateekinga advantage obeera omugoba omutuukako nti waalala bannanga abagoberera oyo mumulaba ngoba naye angobera mu mmotoka gye namuwa gwoba olaba kisoboka. Kakati gwowa obwongo obunafu aba amaze okukubamu kaddooti kali ebbanga eyo yogenda okumala ng'olowooza so nno omuntu agoba omuntu mu mmotoka gye yamuwa gwoba olaba kisoboka nsigale nga ngoberera oba neddira emabega ye eri omulaba abeera amase okweyongerayo
kubanga ekyo ekitimba yakiteekawo nga kirina okumuyambira ddala mu kaseera nga kano lwakuba ekyewuunyisa emmotoka y'emujja agamba nti ono angobesa ng'ate nze nagimuwa Winnie yagimugobesaako Nathan Nandala Mafaabi yagimugobesaako Professor Gengala Tigo yagimugobesaako ne Wafula Ogutu yagimugobesaako naye teyakuba ku nduulu nti wona ngoba mu mmotoka gye namuwa tugambe tebaamutuukako wakati mu kumugoba oba waaliwo okukkaanya okw'enjawulo wakati waabwe lwaki ku Ssennyonyi ogifuula ensonga ng'ate si yasosa kyalina ku mpuuga yennyini emmotoka eyo yagituulamu naye saawulyako ku nduulu ya walala wona ngobera mu mmotoka gye namuwa lwaki ku Ssennyonyi abaayi lwaki ku Ssennyonyi nga mwana tukireseeyo n'aba gavumenti ne kireeta OFDC yabeera akyogerako olaba ekitimba kya Museveni ate leero we kikutte intale kyo ekitimba kya Museveni leero ate kikutte omusajja omugezi okuzaama awandiika n'obutabo nga Kakwenza tukimanyi oli mugezi nabwe weyita era tukimanyi ffe tuli basiru naye ow'amatama amangi owawa Kasanke si akulira wali ekongo juzi watuleeterayo emmundu mmeka kyekibuuzo nze kyenkubuuza olina abantu be wali nabe Kongo juzi be wasisinkana watuleeterayo emmundu mmeka era tutandika ddi va mu kulowooza nti yemmwe mwekka abalina okwogera ku lwa Uganda naffe Uganda tugi owuninga kyenkanyisebo abasaanidde n'abatasaanidde ffenna Uganda tugi owuninga kyenkanyi ntobeera naawe musiru nnyo kusukkakaawo kuba obuyazibwa Museveni kubaawo wennyini yategera ekitimba nga kirina okubaako bekikwata naye abasiru Yes, byebyo nga woobiwulidde naye nkujjukizamu nti tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga munange ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusa kusigala naffe tovaayo